omukyala Teddy kyakoze Pastor Bujingo saako ne mukyala we ho guno muliro gwennyini tuula kalira mbirina ngenda kubeera nga te nkuzanyira akatambi awo naye nga muzikirize mbiri nga tembabuuzaako buli omu gyasizidde okubeera nga te agoberera a very good morning, a very good afternoon, a very good evening akisinzira obudde bw'osinziddemu okubeera nga te olaba video eno kansubire buli kimu kitambula bulungi nnyo side ezeeyo nange sirina tabbo ngenda kusaba obeere nga te olikinga video sharingirako abalala nkuletedde comment section always ebeera open era nga munayo sula wansi kwa comment ko ne tubeera nga ate munayo tuwayawayamuko ku nsonga nga bwe zibeera zitambula mu nsonda z'eggwanga yonna kakati omusumba wiiki eno yavuddeyo nabeera nga atalajanira abaana be ng'agamba munnaye ensonga ziri zonna ezaaliwo mu nsonyiwe tubeere nga tetuddamu tukwatagana byonna ebyaliwo bana emyaka 6 mingi nnyo ng'abaana mwambulokinga so yavuddeyo n'ayasa ebyama nti abaana bamubulokinga ku WhatsApp tayogera nabo ku masimu buli wamu bamubulokinga olw'ensonga nti obuzibu bwava wali ku ntalo ezaaliwo wakati waabwe ne maama waabwe so n'abaana ne basalawo ne bagamba atugenda kubeera nga te tusaidinga ne maama waffe so yavuddeyo nabeera nga ate abalajanira n'agamba naye mu nsonyi we mukomewo tuddemu naye tubeere nga ate tukwatagana era n'atabukira n'omukyala Jessica Kayanja ng'agamba nti abaana be yabasigula okubeera nga ate munnaye tebakyasobola kubeera nga ate bakwatagana naye kaakati ekiriwo essaawa eno omukyala eyali mukyala we actually akyali mukyala we kubanga divorce yagigaana omukyala Teddy Naluswa Bujingo ensonga zino olwamugudde matu pastor yabadde nga akubye ejjinja mu njuki kye yamukoze akatambi kalina ngenda kubeera nga tenka kuterawo awo osobola okubeera nga temunaye naawe obyewulirako ebigenda maaso eyo tuula kalira subscribinga bwobanga obadde tonna kubeera nga te subscribinga ka notification bell nako kakoneko oleme kubeera nga te osubwa amawulire mu budde bwennyini of course bwembeera nkuletedde ngenda kusooka nkuterewo ensonga za Teddy osooka olaba akatambi ako then oluvannyuma bwe ndaba kugyeko ewa Teddy ngenda kubeera nga tenkuterawo ensonga za Muhoozi waliwo abawagizi ba Muhoozi bavudde ne babaako bye boogera simanyi ki kye babala kituufu naye ngenda kubeera nga tenkuterawo akatambi ako sako n'obutambi obulala bungi nnyo temuvaawo bw'obanga toli mulogo ddala lwaki otambulira ku baana b'abantu ate ng'obatambulirako naye olw'okuba Katonda abakuuma agenda bakuuma nze abange Katonda agenda bankuumira omulogo ne bw'anaasera agenda kusera yeesere yekka naye abange Katonda agenda bankuumira ate Zabbuli ey'Ekikumi 38:8 egamba nti Mukama agenda kutuukiriza buli kye yasuubiza. Bw'obanga toli mulogo ddala lwaki otambulira ku baana b'abantu ate ng'obatambulirako naye olw'okuba Katonda abakuuma agenda bakuuma nze abange Katonda agenda bankuumira omulogo ne bw'anaasera agenda kusera yeesere yekka naye abange Katonda agenda bankuumira ate Zabbuli ey'Ekikumi 38:8 egamba nti Mukama agenda kutuukiriza buli kye yasuubiza. Tago bwegendereze nnyo n'olulimi olukakkamu wakati mu kwebuuza nti kati bwe nnyambalira Ssaabasajja kati Abaganda bonna ne basiramuka Ssaabasajja bw'omutyoboola kati ye kennyini n'asiramuka neyeyongera obwagala bwe tuva ku ye yennyini ffe nga bamukkiririzamu ng'Abaganda kuba ffe tuli Baganda basibe ne bannyabo kkirizagaana Ssaabasajja Kabaka ye Kabaka wa Buganda oyagala toyagala Oweekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama tumwagala nnyo olwagala lwe tutatekwa kwagala kitonde kyonna naye sobola kugamba nti Ssaabasajja ye Kabaka wa Buganda wange ye Kabaka wa Buganda si ye magulu nyondo Ssaabasajja n'ebikitiibwa kye shaitaani si ebigaba ebitiibwa ni abigaba yabigaba kati gwakiwadde please tukkirize nti akiyina nga ne bwe tuba twogera naye mu kitiibwa kye kuba ekituufu akiri akbar ne bwe tunaakola tukyaseka nze sinze Katikkiro wa Buganda njagala sinze Katikkiro ne guba mukolo ne baga nti banne nzize nga Katikkiro wa Buganda omutwe guba mulamu ogwo Nabbi sallallahu alaihi wasallam yawandiikira bakabaka ab'enjawulo
yawandikira bakabaka ab'enjawulo ng'abakoowola kusiramuka. Ne munange ebbaluwa ze zonna zaasookanga bitibwa bya musajja gwawandiikidde. ila hirakuli azimi rum, negende eri ow'ekitiibwa mwami gundi ssaabasajja w'e Roma. Tuli ffenna mikwano gyange, kitegeeza tukkakkane Ssaabala ow'ekitiibwa atuwe obukkakkamu naddala nga tutuusa meseji ye eri ebitonde bye. Nsaba abanvunaana ensonga ey'okuvvoola mu mawanga. Ng'omuntu nsaba omuntu anvunaana nga nzivoola abantu mu mawanga. Ekyokubiri, nsaba omuntu anvunaana nga nzivoola obwakabaka bwa Buganda. Oba omu b'abataano baana naye nsaba okuvunaanwa okuvoola obwakabaka bwaki oba avunaana alina oleeta kyennavodde nange neewozeeko banzikiriza nti kifu nakoze ki navodde. Ekyokusatu, okuvoola omuntu ssekinnoomu nsaba nvunaanwe. Okuvoola omuntu ssekinnoomu nsaba kuvunaanwa, siina buzibu. Kuba katalabya just statement ku muzikiti gukyagala tekate wabweru bisobola okugwa nenvunaanwa nenzira ebbali nekitambula dhani okukola kayo siwano natuga gundi nsaba nvunaanwe. Omuntu avunaanwa afuna emirembe. Okimanyi nti wotta omuntu ekyalo tekukyawa naye bakusiba bakusonyiwa. Kati ekyokuna okuvoola amadiini amalala onera kyensaba akulidde luno olukiiko to be fair nzize nsaba kunvunaanwa. Ngamba kanyimiriza omwana ono bamale omunoonyereza kuba ensonga ebigambo ebyo byeyayogera yabyogera asinziira ku ki. Kabaka tayombye naye takoze eki. Lwaki obuulira omuntu omukulu ng'oyo mu ggwanga ate nga ffe tuliko ebbala eriga nti abasiraamu abo abasiraamu bannange mujja kulowooza nti oba nze saagala busiraamu naye njagala okubabulira n'omusajja musiraamu nazaalibwa mu busiraamu era nja kuziikibwa mu busiraamu. Naye bwe ndaba nga waliwo abo oba mwana wange bwoyesula mwana wange bwawaba nina omukwatako nga mukadde we mwesula mumulabye bukulu naye yesula akulidde mu mikono gyange mu ngalo zange mutuule naye mumubuuze. Bwe mpulira ekintu ng'ekyo nga kiva mu sula mpulira nga nenyamiranga nze mukadde we. Saakoze kibi kuwandiika bbaluwa eyo nga nnyimiriza omwana oyo kutagenda wala mwandira ebulabi nga sula bakwata mukwate nga batwala. Naye ngezaako okutegeeza omwana oyo nti ekintu kyokola si kirungi. Mukiwulira basibo ne banyabo nakoze kibi kyokuyimiriza embeera saayimiriza mizikiti mirala nagambye omuzikiti guno Ismail, omuzikiti gwa Quality, omuzikiti gwa Bange kuba gunvunanyizibwako nga nze ssentebe wakolawo ki nakola kibi abasiraamu omwana oyo muyimiriza saayimiriza sibonanga ebadde mukirowooza namugamba ayimirizibwe nga anoonyerezebwako. Manya gange nze Bosa Soweto chairman w'ekyalo kino nga kisaliddwawo mu lukiiko olutudde nga Sulaiman Kikomeko ayimiriziddwa okulinnya ekituuti okutubba bakyamunoonyerezaako. Kalanya abantu bonna eri ku mitimbagano ey'omwana waffe Sulaiman Kikomeko ayatuyobodde mukadde waffe. Tusaba Allah ow'ekisa mukadde waffe tuli ku ttaka nga abakulu bakubuuza wakolawo ki nga ssentebe w'ekitundu ng'ate omuzikiti okuvuma abantu guli mu kitundu kyo. Mwekubemu ekifaananyi abali wano nga bwe babibuuza oddamu ki kati nze nenkola ekyange okulaba nti nzikakkanya embeera eyo omwana oyo asooka ddeko ebbali ku bigambo byeyayogera kubanga waliwo asabye akatambi nkayina wano
Ntesimu yange. Nesimu ina kuruka. Njirangireka. Wallahi mukusabira Allah mulunga. Oshayinderezebwa kuweerezebwa banze nali sibimanyi. Nange nekiteeka mu nkola. Rugaba nti talina kuwumuza kirowoozo nga bwe yakola statement nti eggwanga terigenda kufugibwa civilian. Nsanyukira nnyo ekyo ekirowoozo ky'alina kubanga yamala kwetegereza nti ekitabula eggwanga obululu buno gye bayita democracy. Tetuli mu democracy, tetunaba kufuna bukulembeze obw'okuyitira mu kalulu aka ballot papers kubanga Abanayuganda tebanaba kweteekateeka. Tebali organized kwekyo, tebali civilized nti bategeere obukulembeze obwakalulu busobola kuyamba butya eggwanga. Nsaba tukole enkola ey'ekinamagye tutwale eggwanga mu maaso. Eyo endowooza yange eri eggwanga. T-shirt za matulabako ku obayo kitegeeza ati emabega eno bwentuula bwenti olabayo nti determine the future. Kiri eri gwe okufuna endowooza yo nti future yo okiririza mu kuba akalulu oba okiririza mu kuwamba okutwala Uganda ennungi mu maaso. Nze nganze wemba nga nyambadde t-shirt eno nga nkola choice nga ballot kubanga 20 years 25 years we have been with the ballot, but the ballot has helped nothing. Mu government eno gye tulimu essaawa yakakati bukyanga ballot yetandika mwe mwatandikira obubbi abantu bakwasibwa sente. President Museveni awadde abantu sente okukolera eggwanga, sente ne bazirya ne bazikozesa emirimu gyabwe. Kati twetaaga a leader by decree nti president walagira nti kino kikolebwe lino ekubo likolebwe. Walagira nti parliament bamemba ba parliament basasulwenga milioni 3 ze ziba zibasasulwa sibbo okwesalira nti basasulwa 3 oba 4 nga tebasoose kutunulira gwanga ne parliament yaalyo gye batuulamu balabirira gawa. Nze wemba nkola choice nkola yaku nsonga ki njagala eggwanga ligende mu maaso nga bwerize ligenda mu maaso mu nsi za Africa. Tetunaba kutuuka okukolesa demokrasiya okufuna obukulembeze obulungi. Eyo enkulakulana tetunagituukako. Bona General Muhoozi Kainerugaba aveeyo atuukirize ekyo kye yayogera. Tetwetaaga civilians okutukulembera essaawa yakakati kubanga tebanaba kuyigirizibwa, tebanaba kwetegeka okumanya engeri gye basobola okulungamyamu eggwanga. Ate politicians bazanyira ku ggwanga, enkulakulana neefa, tebamanyi byetaago by'abantu, tebatuula mu nkiiko n'abantu, tebeebuuza ku bantu. Songa mu biseera by'emabega Uganda yali etambula. Kati tubalirwa myaka 62 ejyameefuga naye ng'ogenda kwetegereza amazima mu myaka gino 25 okuva mwaka 2021 tetulina kye tulabawo. Mwagala jje n'awambe. Twagala awambe oba bwe kuba nga si kuwamba bamute ave mu majaji yesimbe mu kalulu naye tumwagala nga president. We need a leader by decree. Mubeerawo ne mutugamba abaana b'enkyukakyuka bavuma bawemula. Ffe abatuwemula n'abatuvuma mu comment section bavaawa. Video ezebbiri ze nakoze ezisembyeyo. Bavumye nze bawemudde nze. Ne bwe bampemudde wemudde ne mmanya nti ndabika nakutte gye bakola. Ne mmanya nti awaleka waliwo ekiwunya. Ate nze neezira ebyo. Kati bwe bakuvuma bakulowooza essotandika okufiiringa nti gye nakoze ensobi obiveeko. Nze nina omutwe omunene guno omutwe tegwangejjera bwereere. Kyogezaako kola okintangire kyenkolera ddala to prove a point. Simanyirwa nze toyinza kuddaawo mbu oncontrollingiremu eyo layini mbu mbiveeko. Sigenda kubivaako kati awo wengenda okwezinga nsooke mmala okunamya ate nina okuba apology eno naye nga sinnakuba apology eno waliwo bano abantu ababadde bawoza busimanyi Museveni ekyo kyoyogera takisobola kikola. Njagala nsooke nkusaitingireyo ebintu Museveni byazaakola ng'akola ebitasoboka naye ng'alina kyayagala okwakiivinga. Engeri gy'azaavuga amapeesa ge abatunuze eno mwe ne mufokasinga eno nga ye alina kya drivinga agenda okutuuka okukiggusa
alla mugenda okujjukira okwebikanga bukedde nga zaavuga ekintu kye mu magezi ng'akola gwe by'osuubira nti tebisoboka naye nga ye alina kyayagala okwachivinga oyo Museveni nga alina kyayagala okwachivinga atekinga desperate measure paka ng'akigusizza. Yes, mujjukira tweet Muhozi gye yakola ng'agamba mbu asobola okulumba Kenya n'agiteeka wali mu nnaku mmeka ze yayogera. Bwe yakola tweet eyo after 2 days Museveni yamukwata n'amugoba ku bwa Commander Land Forces. Naye agenda okumugoba n'amupromotinga n'amufuula fulu general. Discussion eyaliwo akaseera ako ya Museveni yamugobye tewali ya discussinga nti amufudde fulu general. Naye amufuula fulu general ki ng'olwo atandise okuvuga eppeesa lye ayagala agenda okulituusa wali agala ng'alifudde king. Abantu tebakitegeera baga nti eneraike badde diplomatic sacking n'amugoba ng'amufudde fulu general. Abantu bonna ne baga bannange omusajja akoze ekintu neggwe mu magezi go wali osobola okukirowoozaako nti engeri Museveni gy'ainvestinze mu mutabani we mu magye n'amukolera byonna n'amupromotinga nti asobola okukeera enkya n'amugoba olw'okuba yatwitinze kyali tekisobola kujja mu magezi go. Kyengezaako kugamba nti atekinga desperate measure ng'ayina ekinene kyabala kiki yali abala. Omwaka guno gwennyini yaddira powers of command n'azikwasa eyali CDF mu kaseera ako Mbadi. Gomanyi kyekitegeeza ku Museveni okwata powers of command nga president ye yali aduumira amagye powers of command n'azejjako n'akwasa Mbadi ataali family member. Ekyo kyali kijja magezi go. Abitunuulira ayinza okugamba nti omusajja n'awaayo powers of command amagye we gakujjako gakunywanyula kuba kati essaawa eno tokyalina powers of command ku magye. Kyali tekisobola kujja mu magezi go. Kyekyo kyenkugamba nti oyo bw'aba alina kyavuga asobola okutekinga desperate measure. Ekyo tewali yali akisuubira. Naye yamanya nti kyamukwasizza kinene. Mu bunene bwakyo yakimumazaako omwezi ogwo obwa CDF n'abumuggyako mu mwezi ogwaddako gwennyini March n'apromotinga mutabani we n'amufuula CDF. Nkugamba otunuulira engeri gy'avugamu amapeesa ge. Mutabani we teyamufuula CDF before kuba yamanya nti bwe naamufuula CDF ate nenzijja ne muwa powers of command kisobola okuliyetinga alaamu. Kati kye yakola okwewala obutakuliyetinga alaamu n'akwata powers of command n'azikwasa Mbadi eyaliwo ebiseera ebyo. Era discussion ezatambula essaawa eyo abantu nga boogera kimu Museveni preparing a transition. Olaba didde powers of command n'aziwa Mbadi is preparing for a peaceful handover. Nga bamuwaana kumbe ye abala kimu nti ono kamuwe powers of command male nteekawo mutabani wange. Ekyo kye yakola. Kati agenda okuteekawo mutabani we ng'olwo discussion eri temukyagiza yekikolera mu kaseera nga tekigenda kuliyetinga alaamu. Bw'atyo wajja avuga amapeesa ge. Mukategedde gomanyi kyekitegeeza okuddira powers of command n'oziwa omuntu omulala atali wa famire yo. Kati essaawa eno mutabani we yalina powers of command ku magye gonna. Kati mwabagamba tekisoboka ono ntasobola mufuula asobola okumufuula. Mwabalowooza tekisoboka zaakola ebintu byolowooza nti tebisoboka n'abikola. Kati kyengezaako kulaga ki nti kebategedde nti foreign policy ebali bubi tebagenda sigala awo. Addira obwa president atandise obujjamu amaanyi bo batandika dokola strategy kuba bo balaba ekintu gye kiraga mwe temuli mu ndeeri. Obwa president atandise obujjamu amaanyi bagenda okuteekawo omuntu waabwe nga tayina maanyi Museveni gaayina. Examples muzirabye nnyingi abantu bangi abali mu position mweyo government ng'akugamba nti wano wendi naye obuyinza sirina. Kati bo bamanyi ekiri mu ndeeri nti kati ekintu kiraze wuzi kyovula bano bajje n'otafiire bajja ne bakuba ekintu n'ayogera yakalaba kati nti bye bakola bikyamu. Lwaki anoonya soft landing kuba yali mu kintu munda alaba kati ekintu kikoze eki kiraze wuzi ate tebali ready kudduka. Lwaki kati essaawa eno lwayogera ebipulizinga abantu bali munda bamanyi gye n'otafiire yandikubye ekintu kyabwe. Lwaki yandikubye ekintu kyabwe kye baayiramu omusaayi era weebuuze lwaki kati wayinawo. Bategedde foreign policy batwala kati batandise okwagala okumanipulatinga foreign policy ne banna Uganda
bwe bateekateeka eggolo eryabwe lino mu essaawa eno lye muzalawo nti tekisoboka bagenda odditeekawo nga public erikkiriza. Lwaki? Olw'ensonga nti public eri desperate for change. Yenna gwe mubaleetera bajja gamba tufunye change, naye nga bamuleese ne bamuteekawo nga bo be bamuzimbidde system be bagenda okubeera nga bamukontrolinga nga waali fomale naye nga talina maanyi, nga yo omulimu gwe bamaze omuwa ddiiru yakunegotiatinga ddembe lyabwe nti tasobola bawaayo wa mu ICC wa kigereza. Mutabani we wali yayina powers of command okugarantinga safety ya taata we. Kati ono waali awo nga president formally naye nga talina ki, nga talina maanyi. Oba munfuna ngenda besi bako paka amagezi gammwe bwe ganajja mu mitwe gyammwe ne bwe bananvuma. Kati mwabanvuma mukole bwa account nga buwera, tonvumisa ka account nga kaliko abantu 27 njabu blocking ambumalewo ate busumbuwa okugulawo obupya. Ekyo nkibabuulidde. Pozi n'ekirala kye tulina okulwana ennyo kufuba okulaba nti tetukkiriza abasajja bano okukola electoral reforms zino ze baleeta ez'okubeera nti president alondebwa mu parliament basobole okuleeta okuteekawo eggolo eryabwe lino. Kuba ekyo bo kye babala okubeera nti bakola ki, ezo bwe ziyitamu kibawa enkizo okubeera nti eggolo eryabwe lino balireeta ne balituuzaawo ne litambuza missoni yaabwe. So naakatandika butandisi teweeba katosumagira wano wendi siri wakuvaawo kati. Yes, amot abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Naneetaase enamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.